ogamba otya buli omu oli awo olina ensawo omanye ensawo okozesa ensawo weeyambisa ensawo naye abaffe obadde omanyi nti ensawo zirina ebika ebiwerako ebisukka mu 15 mu Buganda wano naddala mu Buganda nosanga ng'ensawo erina erinnya bweriti ng'omugaso gwayo gwe guno nosanga ng'ensawo erina erinnya bweriti ng'omugaso gwayo gwe guli naye n'ekirala ekigambo oba erinnya ensawo omanyi kwe liva tula nkulogere tula kunyumize obeere naawe mumanyi nganze obuulireko n'abalala basobole okumanya kubanga okubeera mu kitundu ekirimu abamanyi kyekisinga okubeera ekirungi olw'ensonga nti oba okendeezezaako ebibuuzo ebingi n'oyongera okunoonyereza okwongera okumanya. Nze Kabuga Peter muzzukulu wa Mugema weekumire ku mukutu guno nkunnyonnyole ensawo kyeki n'ebika by'ensawo ebintu byensobodde okufunirako olunaku olwaleero. Bw'oba okulidde mu Buganda okkiriziganya nange nti waliwo kye bayita okusawula, waliwo kye bayita omusawuzi. Okumenyeramyenyamu akatini gwe atakimanyi omusawuzi yoyo abasinga gwe bayita omusawo omuganda oba gwe bayita omusawo ow'ekinnansi. Edda ennyo tewabangawo malwaliro gano gakugenda mu ddwaliro ne bakukuba empiso ne bakuteekako amacupa ne bakuwa amakerenda n'ebisigadde, wabula waabangawo omuntu eyajjanga oba gye wagendanga n'akusawula n'akubuulira ekikuluma n'akuwa n'eddagala n'owona mu ngeri y'okukujjanjaba. Abantu abo baabeeranga n'endyanga yaabwe oba ensawo mwe baateekanga ebintu byabwe ebibayambako okusawula. N'olw'ensonga eyo nga bw'onoogamba nti omuntu bw'abeera nnyo n'ekintu oluusi bakimutuuma oba omuntu bw'akola ennyo ekintu bakimutuuma. Omuntu alyazaamaanya ennyo bamuyita mulyazaamaanyi kubanga aba alyazaamaanya naga asasula ssente z'abandi alya za mbiro. Omuntu ayigga ennyo bamuyita muyizzi oba ontegedde bulungi. So mu mbeera eyo bw'etyo n'erinnya ensawo weeriva. Abantu abo abatambulanga n'ekintu ekyo mwabeeranga ebintu ebyeyambisa okusawula, abantu bwe baabalabanga nga bagamba nti era omusawuzi wuuyo azze n'ensawuzi. Ensawuzi ensawo mwe yateekanga ebintu ebisawula, tugeze mulimu emmindi, mulimu omuddo gwe yanoganga nagufuula eddagala, mulimu ebintu bingi byeyambisa ne bagiyita nti ensawuzi y'omusawuzi oba okitegeera, ne bagisalako ne bagiyita ensawo. Ensawo erinnya kwe liva eriyitibwa ensawo lyagenda likyuka naye nga yali ensawuzi. Ensawo zino zirina ebika bingi ebyenjawulo, tuzaawulamu emirundi mingi. Tulina ensawo gye bayita endyanga. Endyanga eno ekolebwa mu ddiba lya mbuzi era buli owulira nga bagamba nti akutte mu ndyanga n'awaayo bweziti baba bategeeza nti akutte mu nsawo n'awaayo ssente bweziti. Ensawo eyo yakolebwanga mu ddiba lya mbuzi. Waliwo ensawo eyitibwa ekyali oba ekyali. Eyo nsawo ya balongo. Mu Buganda mukimanyi tuliba n'abalongo. Kati ensawo ye bagiteekangawo nga yo ensonga zaayo zeekola ku za balongo. Waliwo ensawo eyitibwa enfulube. Enfulube eno nno y'ensawo yakolebwanga mu ddiba ly'enkerebwe era yaweebwanga oyo omuntu abeera addidde omugenzi mu bigere oba muyite omusika, eyitibwa nfulube. Eri nkugambye endyanga gye bakola mu ddiba ly'embuzi, enfulube bagikola mu ddiba lya nkerebwe era eweebwa musika. Waliwo ensawo eyitibwa kamungolo. Ensawo eno ekolebwa mu lubugo. Buli nsawo gy'olaba ng'ekoleddwa mu lubugo yeyo ensawo eyitibwa kamungolo. Era waliwo n'oluyimba olugamba nti jjajja jjange kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange kamungolo. Baba boogera ku eyo. Ensawo ekoleddwa mu lubugo yeyo ensawo eyitibwa kamungolo. Ndowooza kati ogenda ozaawula, si buli nsawo teyitibwa nsawo nti oba eyitibwa ndyanga, nedda. Kamungolo yo ekolebwa mu lubugo. Waliwo ensawo emanyiddwa ennyo nga ekikapu. Eno y'ensawo ekolebwa mu nsansa. Ensawo eyo eba efaanana ng'omukeeka. Bagisona busonyi okuva mu nsansa ne bagiyita ekikapu. Waliwo ensawo ya nnyinimu nga bwe bagamba nti ensawo y'omukuutu ebulamu zziika oba okitegeera. So ensawo ey'endyanga gye nagambyeko wali gye bakola mu ddiba ly'embuzi, bwe wabanga ogenda otambula, bajjajjaffe bakibanuuzanga nti wabanga ogenda otambula wateekangamu ssente
n'osaba bajjajja n'abalongo n'obagamba nti munnongooseze amakubo gange abalongo balongoose amakubo gange ngende nfune ssente nange neeyagale n'ebirala nteekamu ssente banange amanyiddwa nga bakatene Home and Interiors gye basangibwa wonna mu Ntebe Road. Ennamba yaabwe eyitawo awo wansi mpolampola gy'olabye awo, era atuukawo kubakuwa buli kimu kiweetaaga mu nnyumba yo okutereeza. Balina carpets, balina domats, balina carpets, balina curtains, balina bed covers, balina bingi nnyo byeweetaaga okuba ng'olowoozaako. Be bakatene Home and Interiors UG. Genda waawo yongera okusubscribinga, twetaaga abantu bangi nnyo, ate mulabe vidiyo muzimaleyo tusobole okuba nga tutambula mu ngeri efaanaganako bwetyo. Nze Kabogo Peter, muzzukulu wa Mugema, tubale kuba ng'onyumirwa n'ebirala bingi bikyajja, tovaawo. Ciao ciao.